Wetutukidde ku poliisi ya Jinja Road nga ab'enganda za Julius Ssekitoleko bagumbye wano okulaba obanga banaasobola okulaba ku muntu waabwe. Ssekitoleko yakomezeddwawo olunaku lw'eggulo okuva mu ggwanga lya Japan gye yali agenze okwetaba mu mpaka za Olympics wabula n'atayitamu, bw'atyo n'alagirwa okukomawo e Uganda wabula nga yasobola okuva mu nkambi n'agenda ku bibye. Ssekitoleko kigambibwa nti oluvannyuma yeewaayo mu b'obuyinza era olunaku lw'eggulo yakomezeddwawo mu ggwanga n'akwasibwa poliisi ekyamuggalidde n'okutuusa kati. Abooluganda bakukkulumidde poliisi okubalemesa okulaba omuntu waabwe. Bwe bandaba tebaagala njogere n'omwana, tebamuwa olukusa tuyogerako ne maama we, tebaagala yogere na bannamawulire lwaki bamuvubuka omwana wange, baagala kumukola. Bwe twogedde naye atugambye ekigambo kimu nti akoze plain statement, naye nga bakyamulina bakyannina naye nkoze plain statement. Omwogezi w'ekitongole ky'abambega ba poliisi Charles Twina atubuulidde nti bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku Ssekitoleko okumanya omusango gw'ayinza okuba nga yazza. Nti waliwo emisango egijja nga si mirambulukufu eri awo, era ebiseera ebisinga bwe kijja mu mbeera eyo ffe tuwandiika bye tuzudde na watya we twabizudde nakiki tetulowooza ne tubisindika ewa mukama waffe the Office of the Director of Public Prosecution. Nabo oluusi tutuula nabo ne batuwabula ne bagamba wano omusango tuyitawo wano tetuyitawo. Twina atubuulidde na lwaki Ssekitoleko kati akuumirwa ku poliisi ya Jinja Road wadde nga mu kusooka tebaalowoozezza ku kyakumuggalira. So ne tulowooza engeri gye tutalina muntu amukuuma wano waakiri in the worst case scenario katumutwale mu Kadukula wali abantu, kubanga Kadukulu we twamutadde mu mulimu abantu tasobola kubanga alowooza kwekola kw'ekyobulabe, era tusuubira nti ekyo tetwakikoze mu mutima mubi ate tetwakikoze mu ngeri emenya amateeka, wabula twakikoze ku lw'obulungi bwe ate n'olw'obulungi bwa keesi gye tuli mu kuhandolinga. Alex Luganda munnamateeka alondoola ebyemizannyo agamba nti Ssekitoleko yavvoola amateeka ga visa eyamuweebwa okugenda mu ggwanga lya Japan okukiikirira Uganda mu mpaka za Olympics, kyokka nga guno omusango gulina kuba nga gumuvunaanibwa mu ggwanga lya Japan. So visa ekukkiriza okuva emukono seeta n'odda e Namboole. Singa bakukwata nga odduse mu village oba mu wokolera emizannyo ne bakusanga e Jinja oba e Mityana oba Masaka oba omenye ebiragiro n'emitendera gya visa, era baba baddembe okutika ku nnyonyi ne bakujja mu nkambi ne bakuzaayo mu ggwanga gy'ovudde. Era ndowooza obwe buzibu mutabanyi waffe munnamizannyo Ssekitoleko bwe yafunye. Ono wabula avumirira ekya Ssekitoleko okudduka mu nkambi ya Uganda e Japan ng'agamba kino kisiiga ekifaananyi ekibi eri bannamizannyo ba Uganda. Tulina okuba nga tukivumirira kubanga singa kigenda mu maaso kifiiriza abannamizannyo abalala okufuna omukisa ogenda okwetaba mu mpaka ez'enjawulo. Ono alowooza nti ekibiina ekivunaanyizibwa ku kusitula obuzito kye kirina okumuvunaana so si poliisi. Buli muzannyo guba ne regulations ze guba guteeseewo, naye nga mu ggwanga we tutula ku Uganda ng'eggwanga nategezeddwako nti poliisi yamuyise yagala kumusoya akajjagi w'ebibuuzo ku kyaguddewo. Kyemmanyi nti waba yaziza omusango ogumenya amateeka mu criminal, then kooti ne gavumenti ya Japan bw'aba alina kye yakoze nga kimenya amateeka gaayo ye beeyina omuvunaana, okuggyako nga tulina gye bayita repatriation agreement. Bannayuganda b'enjawulo okuli ne bannamateeka tebannaba kutegeera musango gavumenti gw'oyinza kuvunaana Ssekitoleko. Nga nze siraba Ssekitoleko nti alina omusango gwonna, kubanga one Ssekitoleko teyakoze overstay. Ebiwandiiko bikulaga nti yalina kukomawo mu nnaku ezo, era Ssekitoleko yabadde ali wano. Teriyo musango gwaga nti kuswaza gavumenti, nga kuliko abali ku mikutu gya intaneti abakunama abakola buli kimu. Ssekitoleko yabawanise fulaga ye mubi. Waliwo n'abalowooza nti ekifo ky'okukuumira Ssekitoleko mu kaduukulu ka poliisi essira lyalibadde liteekebwa ku kumubudaabuda olw'ebyo by'azaayitamu. Sisuubira nti alinawo omusanga okuggyako nga poliisi enaaba evuddeyo nagwo, naye ng'omuntu eyava kuno agenda aweereza eggwanga yakolamu ensobi gyensuubira nti eri questionable
oba yali yeetaaga counseling bandiyogedde naye ne bamanya buzibu ki bwe yatuukako kuba yandibadde alina intention kuba mu musango tuvunaana intention y'omuntu. Intention yabaddewo si yakulemera Japan kubba. Intention ye yabaddeko yabadde yakubeera naye asobole okubeezaawo famire yasobole okubeezaawo abantu be. Nti nakati abafuga bonna baali badduka dda simanya Sweden wawawa nabo baabaaniriza bwe bati oba mwateekawo amunesite ku bantu abadde balwanisa gavumenti Ssekitoleka adde alwanisa gavumenti. Mu kiseera kino tekinaba kutegeereka kuba poliisi Ssekitoleka enaamuyimbula kakalu kaayo nga bwekyabuuza kusaba abawabi wa gavumenti oba okusigala ng'emukuumira mu kaduukulu. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.